Golix. Ekintu kikyo eggulo mwafiride mu firimu. Sigenda kikkiriza. Oyo omwami yeppika bwerere, oyo omwami tasobola, nze mulabe tasobola kumalako nange. Okubeera ne muscles tekitegeeza nti asobola okummatiza. Angamba 40 hours, I mean 40 minutes. Ezo 40 minutes zikola massage. Kubanga nze nabagambye neetaaga 3 hours. Sex omusajja alina okunzina what? 3 hours. First massage, romance, omakole massage omubiri gwange gwonna buli wamu, very relaxed. Ova ku ekyo ng'okola massage omusino gwange, ogwo gutwala mu 40 minutes. Yeah, olina okumassaging emaneeno, omusino buli kimu n'embeera relax, awo nja kuleetera amazzi g'oyagala. Kale oyo byayogera 40 minutes obikola ani? Oyo tamalaako, ate abo abasajja ab'amuscles tebamalaako sijja balinda. Tansobola, tamalaako 40 minutes ngozi, bannange 40 minutes for what? Ono massage? Nze olina okumassaging omubiri gwonna ne gubeera relaxed, no massaging omusino gwange bulungi n'oguweeweeta nga baby, bannange nga wasika ku nfuuli eno wonoonako eno before wogenda okutuukira oteekemu omukira nga nze nayidde dda. Those are 3 hours, temwakitegedde kya 3 hours, eyo yonna package. Okiwulidde MP? Kati oyo waba yagala ageze muyigirize oba nzije London. Naye alabika bulungi. Naye abo abalabika obulungi abo emikira tegiwera. Wowe, ogambye otya? Oyo tawera. Abo abagenda mu gyimu abo baba tebalina migundi mikira. Nze njaga omukira. Ate njaga omukira nga gulina ekitwe ekinene. Gukola gutya? Njagala omukira ogulina ekitwe ekinene. Era nange ekitwe ekiwooma. Nze mbabuulidde. Gutuuka nga guba gutya? Omusino oba omukiro? Gwayogere gwogambye omutwe omunene guba gutya? Gw'omanyi omusajja ng'alina omukira munene nga ekitwe ky'omukira nakyo kinene. Ne kinyonyogera ku musino bannange oyinza okuyiwa amazzi. Wangi? Yes, sir. Kati oyo tamalaako ye body attractinga justice. Naye nga wali mu action nze namupimye dda. Ate agenze nayeebakamu bw'ati mulabe. Naye alabika bulungi, naye abo abalabika obulungi abo sibasiga mu buliri. Sorry. Banaye sharinga video. Kaakati omanyi kyogero tukolera. Kigera kubeera kino. Oyogere kuvaako eby'ebintu ebinene naye ogenda kusomesa ow'ekintu kyekitono akikozesa atya? Oyo akajja kunuuna mana. Omanyi wabanga tumanyi kozesa mukirago bulungi, olaba n'engalo zino zisobola okumazisa omukazi. Osobola okuzina omukazi n'engalo n'amala okusinga omukira. Oba akozesa owakakira akatono asobola okukozesa olulimi. Osobola okuzina omukazi n'olulimi. Yes. Genda mu maaso. N'amala bulungi nnyo. Owulidde MP? Genda mu maaso. Musheyaringe. Kale, naye nze temmanyi through experience kisinziira. Sometimes olaba omusajja asobola okukola romance n'obeera comfortable naye. Ebirano byesonyiwa. Naye kati nze alina omululu bannange nkola romance, the end of the day omukira gulina okunyingira mpulira ekitwe ekyo nga kiyingira eri munda. Owulidde ssebo? Nze omukira ogutanyingira nyiza ogw'eddalo. Nga nayimye nze. Omukira ekitwe ekyo bannange twali kinyumanga kitwe. Nga wakiweeweesa awo n'okikwata awo n'oweeweeta ku musino bw'oti bannange. Allahu akbar. Wabula onyimisizza naawe. Musheyaringe mu gurupu, bale musheyaringe. Wano this is real talk, w'abantu bakulu, omwana omuto va wano.
Soko yiteko omuntu omulala nanti nyimye empale etobye ngenda kwetawaaza. Soko mpiteko omuntu omulala onanziri nakudde. Nyimye mpire kanye nenetawaaze nefukidde. Soko yite omuntu omulala nja kudda 5 minutes. Ogambye otya ddamu?